manya ebirooto n'amakulu gaabyo osobola okwetereeza. Leka kugayaalirira birooto. Waliwo olugero olugamba nti akula y'alaba. Kati ebirooto bye walootanga luli ng'oli muto, kasita okula n'ofumbirwako bano owasaako bano ozaalako bikyuukamu. Buli birooto by'ofuna byonna mu maaso biba bijja kukuleetera obuzibu, era biba bya nsonga, era biba birinako kye bitegeeza. Akati omwami ono agambye nti yaloose ng'alaba ali mu paaliyamenti, naye nga waliwo omusango ogugenda mu maaso, naye ng'agenda oguwozesa tannaba kutuuka. Bagenze okulaba nga balaba emmese mu kasonda wali, kati abaabaddemu ne batandika okugigoba. Omwami ono agambye nti emmese eyo mu kudduka mu kwetaasa yabuuse n'emugwa ku kibegaabega, kyokka n'emuyingira n'emubuliramu. Omwami ono agamba nti yagenze okukyuka okutunula emabega nga waliwo omukyala afukamidde emabega awo. Omukyala afukamidde emabega awo. Akati lwakuba akazzeeko awo nkeerabidde, yagenze okulanga alaba waliwo omukyala afukamidde emabega awo, kandabe akazzeeko kuba njagala malireyo ddala ekirooto kye bulungi mu butereevu bwakyo. Yagenze okulaba nga waliwo omukyala afukamidde awo, ne wayitawo akaseera katono, kati ate yagenze okulaba nga waliwo enkoko eya kivuuvu. Omukyala yadde afukamidde mabega we, kati yagenze okulaba nga waliwo n'enkoko eya kivuuvu. Kakati kamunnyonnyola ono omwami. Kati kakati ono omwami alina obuzibu. Emisambwa mu kumubanja gyamukuba n'eddogo. Emisambwa mu kumubanja gyafuukamu eddogo. Kati ono omwami asobola okukwata eddogo nga terigenda. Omwami ono ateeka okuba nga olunyiriri lw'abajjajjaabe balina olulyo olunyalwanda. Mu lunyiriri lw'abajjajjaabe emabega kyatasobola kumanya nga ne kitaawe ateeka okuba takimanyi. Ono omwami mucwezi. Waliwo ekituntundu w'olabira emmese ng'etegeeza lubaale. Ekyo kibaawo wadde ng'oli Muganda, wadde oli Mudokolo, wadde oli Mugisu, oba oli mu Tanzania, oba oli mu Nyankole. Waliwo w'olabira emmese ng'etegeeza lubaale, obwo nabwo bubaka. Kati ne wabaawo w'olabira emmese ng'etegeeza nti oli mucwezi eyava ku nkingiizi za Burundi. Kati ono mwami talina kirooto kiraze nti yava Burundi, naye ate ekirooto kye kiraga butereevu nti jjajjawe mu kujja muno ava ku nkingiizi za Burundi. Jjajjawe wadde nga wa bika bino oba yesensamba ndowooza, naye ayina omusaayi ogulaga nti jjajjaawe mucwezi munyolo yava bweru wa Buganda, era nga sinakindi ateeka okuba alimu enkingiizi oba embalama za Burundi oba Burundi munda. Ye emmese ebuuse n'emuyingira, emmese eraga ggwanga lye. Ekintu kyonna bwe kikuyingira kitegeeza nti ggwe kyo. Omusota bwe gukuyingira gusobola okuba gutegeeza amayembe. Tugambe ejjembe lubowa kuba amayembe gatambulira nnyo mu byewalula. Omusota guyinza okuyingira nga gutegeeza nti musota gwa Nnaalongo. Mu budde obwo bw'omaze okulaga nti oyambaddwa mu musambwa gwa Nnaalongo. Okitegedde? Omusota guyinza okuyingira nga gutegeeza nti olimu ekitundu ky'obulongo. Amaanyi g'okuyingira gaba gategeeza nti oyambaddwa ekitundu ky'obulongo. Okitegedde? Egundi ekkapa eyinza okuyingira n'ekubuliramu nekitegeeza nti otuddemu amaanyi g'amayanja oba engo. Kati emmese ebuuse n'egwa omusajja ono ku kibegaabega n'emuyingira, ekiraga nti ayambaddwa amaanyi g'emmese. Kyokka kijja kitya okuba nti lubaale ono yafuuka ddogo?
nti babadde mu parliament nga waliwo omusango gugenda mu maaso. Kitegeeza omukulu ono abuzizza ekibuuzo kino emabega bajjajjaabe bazza omusango mu lubaale, ngeri y'okumusuula, engeri y'okumwegaana, engeri y'okumwesamba, engeri y'okumweggyako n'obutasamira musango. Omusango oguli mu palamenti kati guvunaanibwa omwana ono aliwo ow'omulembe guno Ssensamba. Kyokka omusango gugenda okutuula oba olina obulumi bw'oyitamu, sinakindi baba bakukubye oba ng'oli mu kkomera oli musibe. Kati awo olubaale wayingirira ekitundu ky'eddogo. Kati ono omwami aliko ekitundu ky'eddogo, naye ng'eddogo lino si ddoge bulozi, si ddoge bulozi. Okitegedde? Si ddoge bulozi. Eddogo liva ku mukyalo ono afukamidde emabega yonna alongo, ayitibwa Nnyabulezi. Kyokka Nnyabulezi ono agenza okukyuka mu kuyandayanda ng'emmese emuyingidde ku kibegabega, n'asanga emabega omukyala ng'afukamiddewo. Nnyabulezi amugamba ntereeza nkuggyeko ekizibu ekyo. Ono omwami oba agenda okutereeza lubaalo yalina okufuna enkoko eya kivuuvu, yenkoko ennyolo, enkoko ennyolo. Omulundi n'omunyalwana nga badde beekolako ngo n'obayisaako enkoko tebanaabira ku jjirikiti. Kyokka amabala g'enkoko zaabwe ezibakolako nga bazeeyisizzaako zibaamu kkala enzirugavu ne kivuuvu. Okitegedde? Z'enkoko ezivumula ebiteega. Obulwadde bw'ebiteega. Kyokka ono ebiteega by'alina si biroge. Ebiteega by'alina teri muntu yakeera nkya kumuloga, wabula bajjajjabe banyiivu. Kati ono tasobola kukeera nkya n'ateekawo bintu bya lubaale ne bimukolera butereevu, kubanga akyalina ekitundu ekinyiivu. Ono omusajja lubaale yamunyiigira, ate teyanyiigira ye, wabula abaamusookawo bazze basondereza obusungu okutuuka ku mulembe gw'ono omwami. Ono omwami waba agenze butereevu okutereeza empewo tebikola makulu, ne bamuteerawo ebibbo n'abifukamiramu tebisobola kuyitaba. Ne bw'afukamira asaba emikisa nga yateekawo ebya lubaale tasobola kukyusa mbeera. Waliwo ekitundu ky'obujjanjabi kyalina okusookerako. Omusawo yenna gy'oliraga ssebo ggwe okutereeza oba okubaako byakkolera asookanga kukwambulula. Omwambululo gwe gulina okubeeramu ettaka ly'ekiswa. Ettaka ly'ekiswa lye likola omufulula. Okitegedde? Mulina okubaamu amazzi g'omugaga kulukuta, mulina okubaamu amazzi g'empompogoma, amazzi ageerembese mu kiti. Okitegedde? Mulina okubeeramu omwenge omuganda. Kati ekyogo ekyo ne balyoka bateekamu eddagala erigenderamu ne bakunaaza nga beeyambisizza enkoko. Kyokka jjukira oli mucwezi wadde nga gw'omanyi oli muganda, naye ekiroto kyo kikuloopye. Abacwezi tebabuuka musaayi, enkoko eyo terina kusalibwa. Enkoko eyo erina okuyisibwa ku mitwe emirundi 9, n'ekuyisibwa mu bulago emirundi 9, n'ekuyisibwa mu nkwawa ng'ogazizza emikono emirundi 9, ku kkundi mu lubuto emirundi 9, n'ekkirira wansi n'ekwambusibwa paka mu busajja bwo, n'ogiwandulako eddusu n'ogita n'egenda nga nnamu. Okitegedde? Emmese okukuyingira kitundu kya bulabe, oba emmese okubuuka n'ekugwako kitundu kya bulabe. Emmese okugwako eryo bbala obwo bulonde. Emmese ebadde ekkuba mweso nti ggwe walondebwa, ggwe otudde mu musango. Okitegedde? Omusango ogubadde mu parliament gwe bavunaana, kyokka si gwe waguzza. Bali abaakusookawo abeegaana lubaale abaamusuulaganya, abaagaana okubitereeza, abaamusuula ne bamwesamba ne baga teri yakola ebyo, bo baafa dda. Kati emizimu egyo mu kugiwozesa gwe gyawaayo eri nga ssaddaaka, gwe muwonge. Gyagamba banne temututta, banne temutukuba, banne temunkola bwe muti, banne ye munsonyiwe. Ate nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno n'awaayo ggwe. Kati emizimu giri buli gigenda mu palamenti nga waliyo emisango egigenda okuwozesebwa. Okitegedde? Gwe mulya mmere omulamu ali waalina okukola bye bataakola. Abaagaana abaajema bye batatuukiriza gwe olina obituukiriza. Kati eri gwe oweebwayo. Kati ensonga lwaki lubaale akola editing nga gwe olaba firimu eyo. Gwe muloope, gwe embwa njeru, gwe onoonyezebwa ne bw'onoddukira e Bulaaya, ne bw'onookola otya, ne bw'oneeziika mu kinnya, ne bw'onoogwa mu ttooyi. Gwe oli mu misango egyo.
gw'olina okukola eno ku nsi emizimu egyo gye bavunaana mu butalabika ne gisobola okuteebwa. Kyokka emmese eno eraga ggwanga lyo, emmese eno teraga lubaale. Ebirooto ebiraga emmese eno nti oloota lubaale bwebiri. Okitegedde? Twandibadde tugamba emmese eno ekuyingidde ne tukugamba nti oyo maama nabuzaana, naye ekyo si kituufu. Emmese bwe maze okuyingira ku kibegaabega n'olaba omukyala afukamidde mabega, oyo nnyabulezi. Emmese okukuyingira kyambalo. Ekikulaga munda yo gwani. Munda yo oyambaddwa abachwezi naye abatudde ku mbalama za Burundi oba mu Burundi munda. Wadde nga gwe weddira ekika n'ekitaawo yagamba tuli Baganda, tweddira kika oswadde. Kati nze mba nkubuulidde ebintu ebiriyo wadde nga tompadde ssente byotalisiimuula. Muli bachwezi. Abachwezi be bakozesa enkoko ya kivuvu mikolo gyabwe okusinga. Enkoko ya Kabaka Ndawula eba Musesere, ate enkoko ya Kabaka Ndawula endala eba Mukongole. Era Mukongole asobola n'okukola ku mikolo gya Kiwanuka. Okitegedde? Enkoko Mukongole y'enkoko entayirire era y'enkoko eyambadde entalabuusi. Nkoko ya Ndawula ya kyama. N'ensesere y'enkoko ey'ebyoya ebyamaggwa. Enkoko ya Ndawula emaliriza emikolo. Mukongole takola mikolo gya Ndawula wabula ensesere ekola emikolo gya Ndawula. Ensesere ne mu kumala abalongo ba Ndawula ensesere yekola emikolo wabula Mukongole enkoko bukoko ya Ndawula era asobola okulagira n'ogirunda. Naye Mukongole tamala mikolo gya Ndawula, nsesere yemala emikolo gya Ndawula. Era n'enkoko Mukongole ya Kiwanuka naye Mukongole temala mikolo gya Kiwanuka wabula Mukongole bakulagira girunda bulunzi. Okitegedde? Enkoko emyufu empango bensera yekola emikolo gya Kiwanuka. N'ebirala bingi bimwetaaga okumanyaako. Enkoko enzirugavu zigizigi ya Kabaka Bulamu. Enkoko enzirugavu zigizigi ng'erimu ebyoya ebyeru ya Kabaka Bulamu mu katundu aka Kizza. Embuzi enzirugavu zigizigi ya Kabaka Bulamu. Kyokka embuzi enzirugavu zigizigi ng'erimu akabala akeeru mu mutwe oba ewalala wonna ya Kabaka Bulamu mu katundu aka Kizza. Era ne maama Nabinene bw'atyo. Okitegedde? Endiga emyufu emyufu bwe ya Kiwanuka. Kyokka endiga erimu amabala amamyufu n'ekiddugavu ku mutwe wano ku maaso ya Mahinda. Endiga enjeru ttuku Mukasa yabagikusabye mu Bwakiwanuka. Okitegedde? Kyokka omuzimu gusobola okukusaba embuzi enzirugavu ng'erimu akabala mu mutwe. Okitegedde? Kakati ebintu ebisinga obungi mulina okubimanya, mulina okubyegendereza. Enkoko eya kiwuugulu jjajjaffe bamu yanagimazisa nsonga mu ngeri y'okuwugulaza abantu naddala omuntu nga wa bizinensi. Omuntu owa bizinensi ogenze ku musawo osanzeko jjajjaffe bamu yana ku mutwe, sobola okutuma enkoko ya kiwuugulu nakkolera emikolo osobole okunoonya ssente nga buli gw'ogamba nti njagala ssente bwe ziti azikuwa, bw'ogenda mu banka bakuwa ssente. Kiwuugulu yawugulaza. Okitegedde? Nkoko ya jjajjaffe bamuyana ya kyama agivumuza balwadde babeera agenda okusambira ddiiru. Eyo enkoko ya ddiiru kiwuugulu awugulaza. Kyokka enkoko y'amayenje ya jjajjaffe eddungu. N'enkofu ya jjajjaffe eddungu. Abantu abaloota enkofu jjajjaffe eddungu yaba akuloosa ekirooto ekyo n'abaloota mayenje. Okitegedde? Bintu ebifaana yate n'ababuulira ebintu n'abasulako obusozi. Omanyi munyumirwa nnyo olugambo. Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga obungi mulina okubimanya. Okitegedde? Mulina okubitegeera. Kansubire nti omusajja ono ategedde bulungi. Ekirooto kye kyaloose. Kansubire nti okitegedde bulungi. Emmese zijjira mu bika bibiri. Emmese zijjira mu lubaale ate emmese zijjira mu kituntundu eky'abachwezi naddala nga bava ku nkengeeze za Burundi. Waliwo emmese gy'oloota nga njeru n'oba emmese gy'oloota nga nsolima n'emmese eza bulijjo. Kyokka emmese enjeru oyinza obutagiroota naye ng'ate oli mulundi n'oloota emmese ekika ekirala. Wabula ne bakkuba omweso ngono omusajja ebagumuwadde. Ono omusajja alina okukozesa enkoko eya kivuuvu. Enkoko za kivuuvu ziba z'abachwezi. Era enkoko za kivuuvu mu bachwezi zikola ng'enkoko enzirugavu mu kubambulula.
jjukira omuganda wa wano bw'anaabira ku jjirikiti omuchwezi tanaabira ku jjirikiti kyabulabe era omusawo nga nakutwala ku jjirikiti alina kumala kukuba mweso kumanya ggwanga mwova omusawo ayinza okusobya nakukolako ebintu ebitajja kukola olw'okuba oyogera luganda olw'okuba weddira ekika n'atamala kukebera oba oteekeddwa okunaabira ku jjirikiti oba nedda waliwo amawanga ganaabira ku jjirikiti kyokka abachwezi abanyarwanda banyankole balaalo balundi tebanaabira ku jjirikiti kubanga ate ejjirikiti balimalirako emikolo abachwezi abo ejjirikiti balimalirako abalongo abachwezi abo ejjirikiti gabuliro lyabwe era abachwezi empewo zaabwe zivuunukira ku jjirikiti okitegedde kyokka ate omuganda wa wano namuwanga gasigadde ejjirikiti likola obwa ssewamala sewamala omumala nsonga nti ejjirikiti lyamalibwamu buli kimu jjirikiti osobola oddimalirako ebintu nga bibadde bikusobyeko n'ogenda n'obiwummuzaako ensawo bibbo biki nga bibadde byasoba n'obiwummuzaako ejjirikiti osobola odyeyambululirako kuba lituddemu bwa sewamala omumala nsonga ejjirikiti likumalako ebizibu era lisobola okuwummulizibwako ebintu eby'enjawulo kyokka ate bba abachwezi ate ejjirikiti nnyumba yaabwe enkulu kwe kutudde obuyinza bw'empewo zaabwe tebalinaabirako tebalikunamira tebaliyambulira kale n'ebintu ebisinga bigenda nakubimanya okitegedde kale nno kansubire nti otegedde bulungi akukuume liisodde ne ddunda namugereka kiwa mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.